Ng'akeedimo k'abasawo kakyagenda mu maaso n'okukosa abalwadde, ebitongole ebikuumaddembe nabyo byongedde okutakula emitwe butya bwe biyinza okuyamba basaalumanya. Poliisi egamba yadde nga baliko abasawo abatonotono be baasindise malwaliro ga gavumenti okutaakiriza embeera. Abasawo baabwe abasinga baakusigala mu bulwaliro bwabwe obuli mu byalo eby'enjawulo okwetooloola eggwanga okwongera okujjanjaba abalwadde. Wali ekizibu ekinene batuga nti ono mumuteeke wano ng'ate ne waffe tetuvuddeeyo wabwe tuvaayo ate tujja kuleetawo gap kiki tujja kuleetawo obuzibu. Abasirikale ba poliisi okusinga katesira balitadde ku kujjanjaba abalwadde ba Mukenenya wamu n'abakyala b'embuto. Abazaalisa n'abalabira abakyala b'embuto kugenda nti tulina amalwaliro 7 Mulamba ne Uganda ate nnene okusinga okiraba okwo nakusoomoozebwa ne kijja kuva mu bwetaavu buli luddawa omusawo aveewa agendewa. Akulira ebyobulamu poliisi Dr. Moses Byaruhanga agamba olw'akeedimo akagenda maaso watandise okubeerawo omujjuzo mu bulwaliro bwa poliisi. Reports I'm getting from the facilities of country, the number is increasing, and we've instructed our staff that they must persevere. They can't chase away the numbers. They must make sure that they work. Ng'akeedimo k'abasawo kakyagenda mu maaso, amalwaliro si geeguka agakoseddwa wabula n'eggwanika lino buli lunaku emirambo wakati wa 23 na 25 gye gireetebwa wano, naye ng'oyinza okwebuuza singa abasawo baba tebamala ki ekiyinza okuddako. Ojja kwekanga nga basitudde emirambo bagenze ku street ate neebeera issue ndala okiraba. Kati kye tulina okukola ne wano services tulina okubeerawo okulaba nti zitambula newankubadde zetunyigiriza tuli batono naye tujja kukola. Yadde ng'ebitongole ebikuumaddembe bivuddeyo okutaakiriza ku mbeera, omuwendo gw'abasawo gwe byasindise mutono ddala bw'ogeraageranya n'obwetaavu obuliwo. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.